Nenga mutusonyiwe tunula yaffe tetunebaka saba zijana mu munana zigenda kuwera otulumme tunagwa talimbye engoye zinalonderamu akalulu zinkyalimu amalusu kyabira masengeji newe naagwa Katonda yamanyi arahaji twagala okwebaza arahaji zabadde mukambwe nnyo eggulu kubanga kake bakayisa bubi abadde mukambwe nnyo tuba tulina okufiira ku kalulu ka mmeeya ekibuga kyetaaga wenkoledde story eno ng'embeera ekyali ya bunkenke. However much nti Nubian Lee okusinziira ku ye yamaze dda okubalabalamu ng'awangudde obwa mmeeya bw'e Nakawa n'ebitundu 7 ku buli 100, naye mukimanyi bulungi nnyo nti oyo awangudde balina mudeclaringira wali eri ku Mubzi ku Tali Center, so bakyalinzeeko awo ku Mubzi n'era ndabyeko akatambi kabalimu ezo n'abasigadde abalala nga bakambwe nnyo bagamba tuli wano eno tuli mu kuuma kalulu ka Nubian Lee asobole okubeera nga bambi aweebwa obuwanguzi bwe, wadde nga gwe awangudde munnange olindako akakiiko k'ebyokulonda ke kalangirira mu bonna abadde mu lunkaano olwo nti ono yawangudde. Kyokka ate sayidi zeeno ebwayise kyekikonde kinyooka nsonga yaki bululu bw'abameeya obwabaddewo olunaku olw'eggulu.